Kano ke kadda akalwadde bano ababiri ng'abawala bombi ono namba ateekeko busatu bannange buti teeka wano mu kifuba akapiira ono namusobola okutuukako awo ono namba 2 obwana obusatu kwetandigambye nga nnamba emu n'ennamba ey'okubiri n'owokutaano tubadde tetunaba kufuna buzibu bwonna nabwo ng'abakalubirizibwamu tulinamu abaana babiri, tulinamu owokuna n'owokusatu be basinga okukalubirizibwa mu kussa. Owokusatu kyalina ekyenjawulo okuba nti yeerabira okussa ng'olina omujjukiza nti alina okussa. So kati n'abeera ng'awa emirimu nti buli luvannyuma lwa ddakiika 5 olina okubeera ng'omuceekingako. Weerabira omuceekingako osanga kala yakyuse. Owokuna naye era kyekizibu kyekimu nti oba olina omuceekingako butatwala ddakiika nnyingi nga tomuliiko, n'obeera ng'omuceekingako n'olaba nti tagyemu kapiira ka munyindo mwafunira okusigyeni, assa bulungi, kuba okussa kwe kumanya okukyuka oluvannyuma lwa ddakiika 3. Ne weesanga nti kati yabadde assa bulungi ng'ateredde ate oluddako mu ddakiika eziddako n'aba ng'akyuse. So eyo challenge tusinza okusangako abo abaana ababiri, owokusatu n'owokuna. Okulya tetunaba butandisa kulya naye tubadde tubuwa nga tuyisa mu misuwa kyetwandiise glucose. So tubuweera mu misuwa, tubuwa buli luvannyuma lwa ssaawa 3 ne tubeera nga tubuwa buli luvannyuma lwa ssaawa 3 ne tubawa ate era ne tubeera nga tubakyusa kuba bafuka bapama bulungi. So ne tubeera nga tubakyusa bwe tuba beebakidde eno ne tubakyusa ebifo. Kale emirimu ne gibeerawo nga gy'amaanyi nti essaawa y'okulya weeba etuuse ogenda okubavaako bonna ng'okozeseza ng'essaawa 1.5 kuba oba olina okumuvaako ng'omanyi buli mwana yenna nti omulese ali bulungi. Bw'okola ng'oyanguyiriza osanga nti omulala akyusa ate ng'olina okuddayo gye wavudde.
Sawa kanu ke kabebi kan chikala Tanira kulekera obwana nze nja kuddayo waffe nibusanga omwaka mulamba waki oguleka wano bannaye obwana bulina emirimu mingi bukulekere nabusanga myezi 8 nzija nembulabako bwe buweza 8 nga mbutwala omukyala Janet teyasooka kikkiriza nti alina olubuto olw'abaana 5 era ndowooza okumala okukitegeera yali nsasage y'amaanyi mu famire yeyaliikirira nnyo ndowooza ne taata w'abaana neyaliikirira nnyo okusooka yagenda kukola sikaani awalala nga takikkiriza ne bamugamba nti obwana bujja kwetoolako bufuuka obusatu kumbe bamugumya naye ng'ekituufu yali ddala alina abaana 5 abaana 5 mu luzungu tukiyita quinoplates mu ekyo mu quinoplates kiba kitegeeza tulina kukozesezzaakyo ekiyinza okuba nga ekivaako abamu okuba nga bafuna abaana basukka mu 2 oba mu 3 ng'ekimu ku kyo ziba genes tekijja buzi nti buli ali asobola okufuna abaana 5 oba 4 ekyokubiri era ojja kumwebwa omubuuza bulungi ojja kulaba nti mu famire mwebali balinamu 3 balinamu 2 kati ate bwekikwatagana nga ne ku saidi ya Ssaalongo genes gyeziri Katonda asobola okuba nti omuntu ono during ovulation oba mwasuulira eggi asuula amagi agasukka mulimu mu lunaku olumu so Ssaalongo wabeerawo kyangu nnyo okuba nti amagi ago gonna gafuna babebi oba gafuukamu babebi senga agayaala asobola okusiŋŋaana akamu nga si kake senga waba agayaddemu obutabeerawo so kyensuubira nti bono obutunuulira obulungi Katonda tusaasidde nti bonna bwa muntu omu ekyokubiri kirina kye tuyita race si kyangu nnyo kisiŋŋaana mu Africa omuntu okuzaala abaana basukka mu 3 era ndowooza mu Uganda tulina babale naye Janet ono yazadde 5 race yakuba nti muzungu nnyo abala bakozesa mpiso kye bayita IVF so intravitreal fertilization yes gye yakozesezza yafunye natural birth ye obuzibu obukirimu mu kyo nti psychologically trauma ebeera mu famire okuva ku saidi ya taata abazadde be ne saidi ya maama n'abazadde be so twasooka ne tukikweka ne twakibulira abantu bangi nnyo asobole okuba nga targeting so stressed okuba counseling takinga time kuba maama ye yakaaba nnyo naye taata yali mugumu ne tukisirikira nnyo tuba tuweza emyezi 3 ng'oyinza olowooza olubuto luli myezi 7 so twayanguwa nnyo muteekamu akaweta kuba n'abaana yali esobola okuba nga ezitoweerwa abaana bo ne bavaamu unluckily Katonda kyeyatugerera kye tutasobola kugaana nti abaana bonna 5 bali mu bikapu 2 ebikapu 2 ebyo bayita placenta 2 se placenta emu ebaddemu abaana 3 nga tujja balaga mu vidiyo yazitowereddwa nnyo so tuba tuweza emyezi gyaffe 7 kitundu nevaayo waggulu mu nabaana gyebeera ne bayita uterus oba nabaana negwa munda neba nti abaana tebakyasobola kufuna oxygen supply mulungi tebakyasobola kufuna musaayi bulungi oxygen bulungi
ye nyina atandika okubleedinga naye nga akaweta kyetwateekamu gyekali. So nekituwa obudde okwetegeka obulungi n'abaana bano nga bakyali munda nga tebannavaamu. Abamu babazaala abaana bafiirawo era abamu bafunamu omu oba olumu n'obutafunira ddala. So it was not so easy okutuuka ku kyetuliko kati. Twebaza Katonda ti baana bakyaliwo 5 kati tuli mu lunaku kumpi lwakuna lwakusatu. So abaana bonna bakyali bulungi. Mu kutuuka okubalongoosa si kyangu because olina okuba n'abagenda okureceiving abaana oba okubafuna mu theatre. Theatre erina okuba yali well equipped, mulina okuba muli very organized, mulina okuba muli bayonjo nnyo because wakati wa theatre ne nursery tiimu zonna zirina okuba zirina abantu 5 abagenda okureceiving obwana mu theatre 5 n'abali mu nursery 5. Kitegeeza olina okuba ne ba senior midwives oba nurses 10 obudde obwo. Kyetwasobola okuba nga tukikola. Ekirala olina okuba olina standby oxygen obudde bwonna 24/27, teri kwekwasa kintu kyonna. Buli kyetaagisa kyonna ekirungi nga musobola okukikola. So wano watuuse tetukyeyaliikirira nnyo wadde ebimu tubikwasa Katonda. Naye abali eyo omwami yenna ng'ofunye omukyalawo ng'asussa mu baana omu oba 2 tomugoba, todduka buvunaanyizibwa kuba buli mwana Katonda amuleeta n'omukisa gwe. Tomanya aba bano abaana 5 janaati bayinza okukomako oba okweyongerayo emikisa ate negyeyongera ne mu famire. Ebbanga lye bayinza okumala wano kisinziira buli mwana buli lunaku bamupima okuviira ddala ku weight, temperature ye buli ssaawa, omusolo ogwafulumya, pampa ezitoba kyenkana ki, bintu bingi bye tugoberera abaana abato okufuluma nasale. Era oyinza okwisiŋŋaana nti omusawo abadde abagamba abaana abamu bali bulungi nnyo ate abalala ne bagenda nga baddirira. Lwaki? Nti baba bafuluma tubabalira nti kwasoose ofuluma ye twin number 1 paka kwasembayo. Abamu bayinza okuba baalwawo okufuluma okuva kusinziira ku yasooka. Omu ayinza okuba yakoowa nnyo okusinga omulala. Omulala ayinza okuba ye ebyenda bye byabuzobinga nnyo ebyokulya okusinga abalala. Omulala ayinza okuba ye empewo temuyitamu nnyo okusinga abalala. Soyinza n'okusiŋŋaana nti mu wiikisi oba nga 2 oba 3 osobola okuba nga otandise okusibulako abamu ate obulala ne buba nga bukyalimu. So nekitegeeza nti kizibu okuba nga ogenda basibula omulundi gumu. Wabula care weba nga nnungi nga ne Katonda atukwatiddeko, tusuubira mu wiikisi nga 2 ku 3 okuba nti abaana bano tubasiibula wano.
mu bipimo